Kadama TV tufunye messages ezibuwa abakadama ntufuna ne voice notes ezibuwa abakadama nga bagamba nti bagaddewo ekisaawe ky'ennyonyi oba tewakyali nnyonyi yonna eva e Uganda okubeera nga ajja e Saudi Arabia. Kadama bangi abatugambye nti contracts zaabwe ziweddeko naye ekisaawe ky'e Saudi Arabia bakigaddewo tebakyasobola kubeera nga bagenda era ababoosi baabwe bwe babagambye nti tewakyali nnyonyi yonna eva Saudi Arabia kujja Uganda. Amawulire gano gatambula era njagala obagamba nti amawulire gano matuufu ku nsi ezimu naye Uganda teri mu nsi ezo gye bataddeko natti eyo. Saudi Arabia ku Sunday yasuspendinga oba yayimiriza ennyonyi zonna eziva mu nsi z'engenda okumenya nga yaziyimiriza olw'okubeera nga waliwo akawuka ka COVID akapya ke basuubira okubeera nga kali mu nsi ezo. So Uganda teri mu nsi zino naye katusabe nti ate ne Uganda tebajja kubeera nga bagiteeka mu nsi ezo ze bagamba nti mugira mulindako okubeera nga mujja eno waffe okubeera nga tugenda ewammwe. Akawuka kano kabi nnyo bagamba kasinga corona abaddewo era bwe kinaatuuka ku Uganda kitegeeza nti omuntu yenna abadde amazeeko contract yo ojja kubeera ng'owalizibwa okubeera nga weeyongerayo automatically. Kati ba ttiimu December, ttiimu January mubeere nga musaba nnyo okulaba nga Uganda tebatandika kubeera nga bagiteeberezebwa okubeera nga nayo erina akawuka kano. Ate nga mujjukire nti abantu bano nabo balina amagezi. Bakimanyi nti waliwo ensi ezikyasinze okubeera nga bavaamu bakadaama nsi nga Uganda, Indonesia, Babangala. Kugamba abantu abo bwe wabeerawo ekintu kyonna baagala nnyo okwekwasa ensi zaabwe ezo ne babeera nga tebakyafulumya bakadaama lwansonga babeera batrustinga bakadaama babadde mu nsi zaabwe babeera babeesiga. Kati noweesanga nti omuntu eyalibadde ttiimu January, ttiimu December, ttiimu n'ebigenderako abo byonna emyezi egyo egiri okumpi obeera ng'oli forced okwongezaayo paka bo bwe balaba ng'embeera yaabwe eteredde. Naye tunagenda wala kansooke mmenye ensi ze bakyagaanye kaakati okubeera nga zireeta abantu oba okugendamu Abasaudi oba ng'oveeyo mu nsi eyo n'ojja mu Saudi Arabia. Kino amawulire gano osobola okugenda naawe n'obeera nga ogasomako ku Al-Arabiya Net ne mawulire gaabwe ag'e Saudi information eno weeri ze zino ensi ezitakkirizibwa kuvaamu bantu oba nnyonyi kubeera ng'ejja Saudi. Ensi esooka Malawi baagigaanye bateebereza akawuka ako gye kali. Zambia nayo bagiteebereza oba baagigaanye. Madagascar baagigaanye tewali nnyonyi yonna erina kubeera ng'eva Madagascar. Angola tewali gundi yonna nnyonyi gye bakkiriza okubeera ng'ajja e Saudi. So bakadaama bonna babadde bava mu nsi ezo egyabwe gibeera gibawunyidde. Ne tuddako awo ne tuteekako Seychelles nabo tebakkiriza nnyonyi yonna eva mu Seychelles. Mauritius nabo tebakkiriza. Saudi Arabia yagambye tekyakkiriza nnyonyi yonna eva Mauritius. Then okwe bagasseeko ne Comoros nabo era tebakkiriza nnyonyi yonna eva mu nsi ya Comoros. Kakati okwo tuyinza okugattako ensi nga South Africa, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Namibia simanyi oba nayo nagisomye. Namibia nayo zezo ensi Saudi Arabia zeegamba nti yo tekyakkiriza nnyonyi yonna eva mu nsi ezo. Kaakati akakodyo kali wano. Akakodyo kano konna nga bwe boogedde Omuwarabu yenna agenda okusoma information eno oba agiyina already agifunye
agenda kukola bw'ati bw'alaba nga gwe obadde omukolera nga gwe Kadaama agenda kususpendinga oba agenda kubeera ng'akozesa information eno okugamba nti tewakyali kubuukinga air ticket. Naye ng'ekituufu kiri nti air ticket osobola ogibuukinga e Uganda teri mu nsi ezo. So bakadaama mwenna babadde batusukumira message okutugamba nti nno babboosi bammwe baabagaanye okubeera nga mudde e Uganda lwa nsonga Saudi Arabia yagaanye ennyonyi eva e Uganda oba egenda e Uganda. Ebintu ebyo bya bulimba. Mujjukira nawali COVID bwe yali yakatandika nga babboosi era beekwasa nnyo ekintu ekyo kuba jjukira twalinangawo flights ezo Uganda zeyateekangawo ejjayo abantu baabwe repatriation eyo nga bagikola okuva mu nsi ez'enjawulo ng'ereeta ba citizen mu Uganda. Naye abantu bakozesanga nnyo babboosi bakozesanga nnyo advantage eyo ng'agamba sireeta Kadaama omupya bw'anaabeera nga ndeetera corona. Mujjukira bulungi situation eyo. Kati bwe tubeera nga tetwegendereza na Uganda ne bagiteekamu kitegeeza tugenda kudda mu mbeera eri etaliwo kaakati era saagala Kadaama wenna weeraliikirire oba bboosi waakubuzeebuze nti simanyi sisobola kubuukingira tiketi baagaanye ennyonyi okuva e Uganda. Bboosi wo yenna bagamba ekintu ng'ekyo genda mu mawulire gano omulage ensi ezo oba osobola okontaktinga Kadaama TV ne tubeera nga tukuweereza ensi ezo ne tukuweereza eggulire eryo tukusobola okukulira screenshot n'obeera ng'oliraga bboosi wo. Naye nga ensi ezo ze twogeddeko z'ensi zokka omuntu gye batakyakkiriza bakadaama kugenda na kuyingira. Mpozzi ng'era tweyongera obagamba nti waliwo akawuka ke bagamba aka corona akatandise okubeera nga kayingira. Mujjukira kiringa siriimu waliwo siriimu gwe bagamba nti ono wa kika bw'ekiti kati ate waliwo asingako bwe bityo. So kano akawuka ka corona tumanyi wagye kagenda tutwala tetumanyi wagye kagenda kukoma kuba buli lukya bagamba nti waliwo ekirala ekyazuuse. Naye ate bino ebintu bino bibeera bikosa ikonomi yaffe, bibeera bikosa gwe, bibeera bikosa nze, bibeera bikosa bboosi wo. Kati nga nkuba kyeyo omuntu yenna nkuba kyeyo katugambe kale bakadaama kuba omuntu bw'obeera nga Denmark bw'obeera nga Sweden bw'obeera nga UK tobeera tokosebwa nnyo kuba ekyeyo okigendako okyagala ofuna sente zo bulungi. Naye waliwo Kadaama ono akoze emyaka 2 emyaka 3 4 n'okweyongerayo nga ddala yabudgetinga nti nze ndi ttiimu December ndi ttiimu January n'emyezi egyo egiri awo egigenderako. Omuntu ng'ono mugamba nti akati tewakyali nnyonyi ekkirizibwa kugenda Uganda ng'abadde amazeeko ekintu ekyo kibeera kizibu nnyo. Naye katweyongere okubeera nga twesabira naye nga tuyongera obagamba nti babboosi bammwe tebababuzaabuza n'omulundi n'ogumu okubalimbalimba nti nno waliwo ennyonyi oba Uganda baagaanye ennyonyi ezigendayo. Kadaama TV tujja kweyongera okubeera nga tubawa updates nga bwe zijja.